This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man. Interview kabadde kalungi. Wenno linga byakulya. Naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu. Badde nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery. Kanekola delivery naye. Ndakola nti naye wa boda wa. Wano mukyanja wano. Ate ffe tukyabikola ebyo. Mayiba mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti simanyi n'okuba n'owa boda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati walifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Afe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako. Genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ride now. Ogirabye. Yiiyo. Ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda. That is nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga bbiri. Dakiika nga bbiri. Kati owa boda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega. Mwamanyira okugiraba oti muwere helmet yino. Helmet. Oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery. Kwano tugende. Boss omutuusa bulungi. Ngambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. It began with a small step, a loan to build a future, and savings for a rainy day. From a microfinance to a full-service bank, we've grown to serve you better. Empowering communities, supporting businesses, and safeguarding your future. Pride Bank. Your growth is our pride. Ruzungu kadera zuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujjere kutoka ntoko ndi mbuzi nyepuno sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala wele so muyomba nyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omugo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Lero Thursday nga bulijjo tubeera tulina Honorable Munyagwa. Kati tugenda kumugattako lya His Excellency. Essebo ekitiibwa. Essaawa yonna. Si ssaawa yonna. Sanyusa okulaba. Ndi president. Yeah? Ndi party president. Ogamba otya Jendi mukama wange. Abakyala beeyongedde okwagala Nantume wamulabye Senga Nantume. Yagambye bw'oba nga haki tezinnaggwayo omutwale. Senga haki nyineemu. Ogenda okukoma. Senga bw'aba ayagala gwa kwetunga ku lunyiriri akola tuteeke mu buwandiike. Ebbaluwa ejja kujja. Senga Nantume nkulamusiza.
ate oli size ye yegiri tayagala musajja mutini Nantume mukyala muzivu naye eyo nayo naje tuyita batugambye honorable tumulonda ddi abakyala bakuwagira 10 ku kinnaakyo ekyo kyoba omanya. Yes, kakati ate waliwo yalowooza nti twabyogera lwa politics. No, actually naye politics tetusobola kwagala abantu tubajjenga mu bululu naye nga tetubabulira tetufa ku bulamu bwabwe buno obulala. You get the point? Yes. Emirembe mu maka omuntu asooka kuba na family, nobeera member w'ekyalo, nobeera member wa district, nobeera member wa kingdom, nobeera member wa Uganda. Gwe Kasuku, family ya Kasuku ye identity yo ye nucleus custom Senga foundation yeyo nebanga twali kibayita family ya Kasuku bene bino omenyekera wedde era leero mbagambye nemanga nti tulina otandika okutunuulira ensonga eziruma abakyala. Not just kugamba nti twawa vice president mukyala naye nga tasobola nakukwata ssente mu system ya government kuyamba abakyala bava mu kitundu mwava. Yes. And of course, most times it's not about the money. It is about policies that actually help women. Because they were disadvantaged. Njagala oli antegeere. Omukyala buli lwazaala anafuwa. Buli lwazaala anafuwa. Beetaagira ddala okuba favoringa mu ngeri gye tukola policies z'eggwanga lino. Neera ffe ekibiina kyaffe kya Common Man's Party, poliisi y'abakyala ejja kuba ku mwanjo. Watunuulidde mukulaya twabaddewo n'abakyala bangi. No, twetaaga ba activists. Abakyala abasooka okulwanirira ensonga z'abakyala. Ffe tetwagala bakyala for the sake of kujuzaako. No. Ffe Common Man's Party tugenda kuyingirira ddala mu nsonga z'abakyala mu bujjuvu oba oyagala oba toyagala. Ensi eno ebeeremu emirembe tweyagale. Okay. Now, ku Lwokubiri mwalonkinga ekibiina. Taata. Congratulations. Thank you. Isi negamba ekibiina tekiriyo. Soke tutandikiraawo. Yeah, Electoral Commission mbalamusiza, Justice byabakama mulamusiza. You know, me being a lawyer, alwa yangambye isi ekuyisa bubi. Lwaki ni byabakama mumugirako mu ekitiibwa? No, I'm a lawyer. Justice byabakama, he holds I think a PhD in law. Hey. Muyivu nnyo. PhD. I think I know the qualifications as good as Chief Justice. Yeah. Byabakama. So sobola nemba ndi aggrieved. Sobola kumutyoboola. Yes, naye ngeri namusabye nti obwenkanya bukolebwe. Ekisooka nkukulumira bannaffe opposition. Ade batandise blackmail kino kibiina kya Museveni. Ate Electoral Commission namwe gye mukukulumira bwe yavuddeyo okutandika okunwanyisa. Mu kifo ky'okunjoyininga munwanirire ate mwatandise taffe twakyenga si kibiina kaniigiina. Then ate mwakiise ekibiina kya Museveni. Ate mwamaze nemuga tasobola kukola kibiina ate niigiina. Kakati Kasuku g'amazima Electoral Commission security ejwa nnyo intelligence. Neera baba blaminga. Electoral Commission terowoozangako oba omuntu yenna wa security talowoozangako tuyinza okujja n'ekibiina ne kikwata amawulire. Naye olusiniya lufuuse ensonga. Olusiniya. Kakati political desk ya ISO had to question the Electoral Commission. You know what? How could you? Kakati paniki yeno gy'olabawo. Naye nze ndi munnamateeka. Nkubuulira. Tuyina buli kyetaagisa okweyita the Common Man's Party. Ekibiina baali bakiyita the Economic Party of Uganda. Eyo certificate tugiyina y'Electoral Commission. Ne ku lunyiriro kalala Electoral Commission kwekiri. Etteeka likiriza tuyita change of name. Okukyusa erinnya kw'ekibiina kukolebwa, the highest conclave of the party is the Delegates Conference. But delegates baatuula mu 10 ne bakkaanya nti ekibiina kikyusa erinnya. Okuva mu Uganda Economic Party kifuuke Common Man's Party. Nga Delegates Conference nga tonnagituuza osooka notifying Electoral Commission neekukkiriza kubanga erina okusindika representative abeerewo. Yes, notice ne bagikubako twalye notice ne batukkiriza. Notice ebakubye ogenda okukola mu Delegates Conference byonna byaliko. Ne tukyusa erinnya ne tukkaanya tukyusa erinnya live ku Uganda Economic Party efuuke Common Man's Party. Tukyusa Simba eve ku Torch edde ku Lusiniya.
ne tuzzayo returns ne balonda n'obukulembeze ne banondanga party president stroke flag bearer n'abalala returns ne tuzi extracting and tuzizayo ku electoral commission electoral commission olwa musoke muzitwale wa director legal alabo baziri in tandem ne take erifuga ebiina by'obufuzi that is the Political Parties and Organizations Act kikirala kyalaba nti kyemukoze kino whether it is in tandem with the party constitution ekirala director legal kyalina okukebera whether the resolutions you have made are not repugnant to the constitution of the country ezo test satu zoita neera director legal yalamala okulanga biri nakaba approved netuddayo ku kibaita security registry nekoonako ne receiving officially ne batuga kati mutwaleko akulya political parties are effecting changes ne tutwala yo proof yona tujina ne stamps tuzirina kakati kasuku botula UNEB senior 4 UNEB ne kuwa pass slip gwe si buvunanyizibwa bwo kumala certificate eri fulumadi pass slip eraga nti results zizino tentatively oyise waita kati za certificate obo eri fuluma myaka 3 oyimeka tebinkwatako gwo kimanyi nti once you say approved you're good to go. I'm good to go. Kakati abantu kyebatamanyi gazette wateeka lyogera ku gazette the Electoral Commission must gazette such changes kituufu but it does not gazette the purpose of gazetting ya ku notifying the entire public please abadde akolagana n'ekibiina kino oba akibanja oba ateeka okukiwola tekikyali Uganda Economic Party kashitibwa Common Man's Party ye mugaso gwa gazeti kakati nze sinze njikola the Electoral Commission is the custodian beba ino kole it's the regulator beba ino kole ebyo si byange you get the point zo gwange oluwalo olwange ndwejjeko nembikuleta nga bituufu byonna byokoze bituukana n'etteeka approved kakati nze nalinda ki so njaga kutegeza kasuku nsaba bana Uganda abawagizi baffe bonna ab'olusinia muveeko ono propaganda bulijjo Munyagwa nawulidde ebigambo ebinsesariri bana Uganda muleke kubeera that petty wadde omuntu omwagira naye kumuvuma bintu bitakwatagana oyogeta ku lusinia nga lwabali bambizi ekitegeeza nawe oli embizi come on n'abali b'embizi they are Ugandans waliwo gwe mbadde naye nanga nti awo olusinia balumanyidde ku mbizi ekyo nakyo kyabulalu ffe abasiraamu mu mawuledi tulira pirawo tumulira ku nsinia gende wajjaja w'obusiraamu ekiwuliro tulya tutyawo tubaayo ku mikolo tulira ku nsinia n'omuli w'embizi mu na Uganda actually nakyo kikankisoke nkikubuulire ebyo muleke kwerimba ate nabyo ate nabwo it's a big percentage naye nze wetwadde tulya tetwalidde embizi twalidde pirawo we had Christians there and they have a right okuvaawo naye nagenda ku lusinia olw'embizi it's his right ekyo mu Uganda togiriimu ekassebo ekyokusatu olusinia si lusinia as pasero oyogerako n'olujuliro oli muganda kozi kasuku yes sebo tulina olujuliro olumanyi olujuliro lwaffe oluganda olw'ekiganda ndumanyi emmere bagireeta ne bagiteekawo bagisosotola genda mpola omuwumbo guba gwa rawundi lwaki tebaakolayo gwa square ogulinga box guba gwa rawundi ne baguteekaawo mwena ne mukola a round formation twakolanga round formation mama n'alyoka atulanga bwabega n'abega n'ateeka maaso ga kasuku n'ateeka wali that communal feeding gye twogerako tukugambye ekituleesa olusinia nkola eya federal oli gy'ayogerako lwe lusinia buli omu ali emmere emuli mu maaso teri lwaki kasuku emukono municipality oleeta physical planner ave Fort Patrol nga naye waliyo municipality mukono ebyo emirimu egimu girekere be mukono nabo bafune you understand bobo recruiting aba DPCs abagenda okubeera aba DPCs mu ggwanga buli district yitayo abaana abaayo omwana n'amanya nti bwewete koona wano ogwa wali kali kakiriki ke kali lwaki oleeta DPC ave ekisolo omuleeta ekawempe gy'atamanyi nawe eyita kyogamba mu kawempe temulimu gwali osobola okutwala n'otraining n'abya DPC n'akwatisa amateeka mu kawempe n'Amerika bw'ekola poliisi eyo gujjola mu America states ze recruiting abapoliisi neera gavana wa state yabanga commander in chief w'abapoliisi abali mu state ye neera babajja mu state eyo kyetukugamba nti bwe tuba tugamba nti Entebbe airport
eri mu Buganda ehoyima otaddeyo Kabale airport abakola Kabale airport kana abanyolo bafuniremu awo airport eri waabwe abakiga then naffe wano e Buganda entebe gitulekere tuje enjoying then kijja kuwaliriza n'abe mbalalo kikusaba ekisaawe nabo kibazimbire lwe lusinia kakati kanzire ku simplistic construction abamu bannaffe ab'ebyobufuzi yadde bakola fault finders amwazze kulya buli njagala ombulira omuntu ali mu byobufuzi atali mu kulya bagambye kulona kusoka naye nkulaba ku Sunday when BS the ego novaayo ale mwene kintu kyokola man gwe toti abiduduma no naye nga siri violent I'm not violent naye nze naye awavaako you snapped nera netonda ya apologize ne ku barometer wabadde era mukambwe Electoral Commission yadde ewayiriza erimba bomba mugamba nti muli kashiko kabya kulonda akali independent don't tell lies don't peddle lies ekibiina tetukimanyi ekibiina kina certificate yamu a change of name lwaki bwe tuba tukyusa erinnya ly'ekibiina tebagaddayo noonya emikono emipya a change of name Kasuku oba okyusa erinnya ng'ova Kasuku erya Christian olyan Isaac ng'ofuuka John tebakubatiza buto tebakuzayo mu kyaki kubatiza kukolako mikolo you are the same Kasuku ayabatizibwa bwe tuba Electoral Commission yanyizanga eyina documents zaffe ku meeza nga bagamba tetubamanyi it was a big statement kyava nadde nyiza naye siri violent waliwo abantu siri mu omusoko mpulirize Kasuku obadde ombuza nkunnyonnyola kakati kyenjogera okutegeeza abatulaba mwawule politics ne feelings njagala ombuulire ani atali mu kulya mu politics wa wano njagala mumbulireyo mbaka omu abatulaba ali aganya omusaala cheki y'omusaala emiliyoni 4 omwezi but the argument is nti ekyo kiri statutory yes government erino zibawa kuba ba representing abantu naffe tetugamba tugenda kumenya bank of Uganda that's your problem tugamba the policies must change buli muna Uganda aliye simple tetugambi tugenda kumenya Bank of Uganda otwani wetetandika kibiina kya byabufuzi twana tunonya bamundu banalumba Bank of Uganda tujimenye we are saying buli muna Uganda akole ki aliye what is good for the goose is as well good for the gander yes kyetugamba ffe siku nze nabeerako chairman wa Kosasi nentuma abakozi b'ebindi parastatals zino z'owulira ze bayita authorities nasaba lists Kasuku ng'abakozi ebitundu 5-6 ku kikumi bava mu districts 3 is that fairness no tukugambye emirimu tuyina kye tuyita the Equal Opportunities Commission mu ggwanga wano nti n'emirimu okugigabanya ekyenkanyi kiri mu mateeka nti oba ogaba PS obateeka ku meza nga bali bambika 8 tuyina tribes mmeka population y'Abaganda percentage ki 16% ku 16% eri ki nemubawa nti about 12 nti okay abanoonya bano 12 babe Baganda temala budde abanyankole be baddirira bali ki nti okay abaddako babere banyankole bwe mutyo eggwanga baligabana saagala oli akulimba embu mu politics oli bw'alya mbu goba okuseka Kasuku eno struggle gye tuliko abatulaba tegenda kutwala mugulu President Museveni ajja kuvaako naye tolowooza President Museveni wanaavaako mu olwo ogenda funa ejjano beggulu embeera ezeyina okubanga gwejja kuyamba ove mu bwavu naawe obeerewo n'abaana bo Uganda ebeera Uganda ng'omwana we alina omugaati n'ebbata by'anaalya let nobody confuse you teri ali mu struggle muno nga tanoonya social welfare taliyo Kasuku nkuddiramu teri ali Trump we yasooka okukwata obwa president wa America yagamba ki yagamba Air Force One ene kadi njagala nange ennyonyi ennungi tewali ali muno ng'anoonya ggulu tebaba bakulimba aveeyo bakulimba ebyo nabakulimba ebiri statutory kakati kale ekyo nsonye okukoona ku guli muto wange ebiri statutory ng'omusaala gwo gw'empi guli statutory yo omusomesa tayagala guli statutory naye bagwongeza ogw'omusomesa teguli statutory lwaki gwe togulwanira ne bagwongeza. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on
0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Katikati waliwo abatalina chance ebeera ku misaala gi statutory. So bosi bana Uganda. Yo mukyala wo wino si muntu therafu. Ye gwanga lye talina kyalina lifunako olwokuba ye talina munaye kiri statutory kyalina kufuna. Kasuku ebyo reverse psychology. Genda ku bitebe byaffe by'obiina by'opposition layo balwanira ticket. Balwanira zaaki? Gwatayagala kuli olwanira tiketi y'ekifo. Gireke usavingira mu capacity yo mwoli. Anti struggle, right? Lwaki olwanira ticket? Ebyo na reverse psychology. Ekiri mu opposition. President Museveni yakwata obukunkumuka n'abo tukasukira. Nti ababaka bofuna kati ze sente zofuna. Hey. Yes. Baade bazifuna banafa abanupu. Emyaka ene mabigafunye 20 billions, 20 point something billions. Aba DP baade bafunanga something like 1 billion every year. Aba FDC nabo badenga mu 3 point something every year. Hey, zino zogera za every year. Yeah, every year. Wow. Kakati ate president yabayise wabalabe ne Jema nani buli mwa agenda kufuna 7.5 billions. Buli kibiina ekigenda otwala mu parliament. Ekiina yo. Beyayise mu State House. Fete tulina mwabo. You understand? Ekigenda tandikirawo. Kitandise guna financial yene yogo musanvu 7.5 ne Jema ne PPP. Bakana ba 7.5 billions. Musajja nga anaawangula akalulu. Kyamondo. Kyamondo yavayo mu Jema. Yavayo. Yali mu I think DF. Kyamondo yavayo mu Jema. Yavayo mu Jema nerebe sente zaleeta obuzibu. Ebina by'obufuzi kati. Olwokuba sente zo president za Kasuka tebaagala wanu kuva mu bukulembeze kati abakulembeze ebina by'obufuzi. Bakulanga wakanya obukulembeze bwe nga kufulumi. Kuba yali yesimbyewo ku gundi kuba kwa president tebamukiriza nakalulu kuba bamufulumiza bagava. Ku mmere gye yawuteekanga ku Jema. Bamugoba Kyamundu bamugoba. Bamugoba kakati babakuli ebina by'obufuzi opposition obusente balwanira. Kakati buli gwalabaze ku board. Gamba nono Munyagwa ze gabana ku sente zaffe. Kasuku Kasuku nja kusaba onofuna ka abantu beka wempe. Obagambe nti mu 2010 Munyagwa bwe yawangula wa 211 yateeka mu sente nga mmeka bakubuulire. I was 29 years nenteka million esomu lusanvu mu kalu. Yes, you can ask. Kasuku sifena tetufaanana. Nateka million esomu lusanvu mu kalu ke kawempe. Genda obuuza abantu beka wempe. Go yenoba wenarem at random. Meaning feta tujanga ko mu kintu kino nga tunoonya mirimo. Try to mind tujja kwata obuyinza. Kakati njaga kumalira y'abantu. Njagala mbabuulire. Amanyi nti okujja kwa Common Man's Party kuyisa bubi. Ye time obudde butuse weebuulirire. Oleme kufuna chest pains. Omutima guleme kutunduga. Campaign gye tugenda okukola wano tebangawo. I'm telling you are going to see. Campaign gye tugenda okukola mu Uganda tebangamu. We have friends all over the world. The quick example, I went to Qatar. Was it last year? Yes. Nesinkana number satu we Qatar. Gwoloza changu. Nibifana njabi kuwerezo bitereka abantu. Gwoloza changu atali emu pia atali chine nesinkana number satu mu gwanga nga Qatar. We have friends all over the world. They don't need to go state house kusabiriza. Nera nabagambi buli ayina obujulizi nga nalifunye million wa president Museveni girete envembi obufuzzi. Olukiteekawo. Neera Kasuku wuno yakindeetera nti manyi tati ya biduduma Kasuku nkusaba bindeetera. Oba ekifaananyi. Naye gwe tuyina ffe obujulizi ku bantu.
nga President Museveni abwadde sente enkalu n'ebifaananyi weebiri bw'okimugamba nti nga wano wali ne Museveni nga awo nali sinabeera mu byabufuzi nali sinabiyingira nze si tekiriyo you will not find it anywhere ndabeera ne President Museveni yali kulaala erukunjiri nga tugenze kugiyiwa n'atuyisaamu eggaali n'empisibwa bubi seddanga kubeera ku gundi ya President twagenda ne Besigye tugiyiwe ne Lukwago eggaali n'etuyitamu nga mbi nnyo SFC yali etusi siddangayo neera juzi nazze wano ndibanga President ali Busega nadduse wano nenvawo wano kandi yongereyo nze Museveni mbeera Museveni wabamba kilomita 2 mubala kubanga bwe bafuna akavuyo kulaala eyaabwe mu radius eno ya security balina kye bayita security bubble kasita bakusanga mubalooza gw'okakoze bafuna justification kuba amasasi naga Munyagwa yabadde atemudde President sibeera wali President so buli alina obujulizi nga Munyagwa yali abadde wali Museveni buleeta obwekasuku mu buteeke ku social media accounts zammwe nve mu kalulu naye bambi temumala budde ndi presidential candidate agenda okuddako waliwo ababuuza nti waki temwegatta. That is also instead of forming a party, why didn't you join DP or NOB or PFF? That is also another contradiction. Munyagwa yaliya akolera Museveni ate gwe yagala akwegatteko akubege naliya akolera Museveni ate oyagala kuyita namujinga mu kibiina kyo kasuku Kenya waliyo ebibiina ebiwera 5 mu America mu America waliyo ebibiina 37 lwako mwemute mbiwulira muwulira 2 waliyo ebibiina 37 ebiwera 37 mu America. Mu America? Yes. India waliyo ebibiina 12 mu something. Uganda waliyo ebibiina 27. This is not news. Enyinga ya 29 ya Ssemateeka egamba muna Uganda n'abanga waddemba okubeera mu kibiina kyegazanyisaamu ky'ebyobufuzi. Kati gwe lwaki onkaka okubeera mu DP oba mu NUP oba muki gwe bagambye njagala okubeeramu nga bwe siri mu NRM nera tujja kunkaka kubeera mu DP kasukka nkubuulire nze na joininga Dr. Besigye mu 2000 nakyo kati kyogereko lwaki twagenze mu kibiina kya Besigye nze maze ne Besigye emyaka 25 mbaddeko naye ku files emisango egiwera 45 mu makooti ag'enjawulo Kabale wa ndabi bingi bantaddeko mu drones emirundi egiwera ne Besigye ebikolerwa mtu oyinza kubyogera n'endaba ebintu horrors nga bikolebwa ku Besigye nange ne Lukwago Lusi nani Besigye namusoko mwagira nga ni mu UID wali mu UID? Yes, zedi wa DP naye ekibiina nabya aba UID nze ndi wa UID nabakayana bagamba mawu ekintu yayola kiyole nze ndi wa UID nabwagira Besigye nga ndi wa UID nali PA wale haji nasa kuba muku bayamba wale haji nasa Sebagala nga tuli mu youth brigade empapula za haji nezisobasobamu ne tulumba UNEB nezitubula haji nagamba twakamandinga tulumba UNEB tuzinoonye ne zibulayo empapula z'omukulu haji natugamba mugende mwagire Besigye Sebagala mu 2000 ne tujoininga Besigye nzo omuntu anyingiza ebyobufuzi inspiring ali Sebagala yangamba nali nve Makerere natambuza kigero okuva ewa mama ku Lubya paka ebukoto ebugolobi ewa haji ne musinka nangamba kati gwe tola mutabani ensoma gy'osomeeyo bwe tunakwata obuyinza tujja kuwa training ya mwaka gumu Israeli nk'obwa army commander kasuku sadda mu kutegeera Sebagala yampa obwa army commander sadda mu kutegeera ng'ojjidde ku bigere nzijjidde ku bigere nga nengato nasweri bweru twayambala engato nga nasuziri bweru nga bwe njijjamu ewunya saagijja namwaje nga teno keesigalemu nentuula mu ddiiro nga katola mutabani gwe tugenda kwata obuyinza wano nkutwala Israeli nk'obwa army commander sadda mu kutegeera natunuuliranga Jeje Odongo ng'ali mu Bugombe yali army commander ebiseera ebyo ne ngamba hawo n'obugombe bwange bwalimu sadda mu kutegeera Sebagala nyingiza politics nimbeera wa UID omuzibu Sebagala empapula ebyalema ne tulumba UNEB nze nali kamanda zo nalinga namba 2 mu kulumba UNEB abandi waggulu ndoza yali Mabike n'Embidde nalinga namba 3 mu kulumba UNEB nga tunoonya empapula za haji ate Mabike n'Embidde tebali ku ground nze naliko nze abaana bafiira ku UNEB nga mbalaba nti nenga okuva usobola because njagala wa army commander nonye empapula za commander in chief agenda kumpa wa army commander Sebagala natugamba empapula nga bwe zinganye mugende wa Besigye nengende wa Besigye na wagira Besigye nga ndi wa UID nga yo wa reform agenda samu joining nenda sigala muwagira
nempagira Besigye nagenda mu exile barwaboni okwiri ne bakola reform agenda bichi sabi joining ne babetikami Besigye we yali mu exile ne bakola FDC saji joining afa instead ne tukola SDP najja kuba meya bwe Kawempe nga ndi SDP Kamuli Besigye nansimbako omuntu kuba meya DP nensimbako omuntu olwo DP ina MP babiri Honorable Latif Sebagala ne Sebulya Mutumba ebe Kawempe suubi yaba namboze nensimbako omuntu nera Honorable namboze teyavangayo campaigning ya candidate wa wasuubi ne nare mze ngandi Kamuli ndi bwogu nemba kuba bona pants down ne president nasigala mpagira Besigye bwe nawangulo wa meya Kamuli woko tuwaka ne Besigye najirangirira nekwatire wisi mnengomba halo commander wendi despite FDC okunsimbako omuntu nere ni mwegattako otawonde lukolera bamabike ne bangoba mu SDP bamabike bangoba babala baita bakwatagana Besigye ate nga nze ndi naye ne bangoba ninzirawo nanga kane musajja gwe neri kati nayo bakugobye lwaki toyingira wano nemwana FDC nayo sigisobola nze nyine emputu njanyo kubeera mu kibiina nga omuntu watego wavayo toli party president anze flaga bear nemwa kale njanyo kubeera mu kibiina nga boss wacho anawuliriza bye mukola ki bye mugamba nesikumpa orders yali arwani yali party president yali jeno muntu nga simunyiti semberera nga nyonyo okwenkana Besigye kwa Besigye twali nnyo mu activism but tusibye wamu kati nga tubondings nyonyo Besigye nanconvincinga ne nyingira FDC bwe nyingira FDC nasoka nakwagala kwesimbawo bwa president ne nominating nateko $1 million ne nominating yena gamba tuwe nibanga tuwe amuli ati mulekere ne mulekera nemwana yabasajja bano Dr. Twantademu activist bajja kutugoba ne batampuliza naga wacha banziramu na kukubo ebusiya bampita busiya Besigye bankubira esimu ebusiya jangu wano inguridio yampita ngendo kutuka namba bangambye ove mu kalulu nemugamba yagamye ove mu kalulu yantuza mabalige kubonjo gende ba mawulire gayogera nti ovuddemu nono kuba ndi nze oba mukwano gwange nobo walobi ebyenguma namba okene nvamu yatubera mu FDC ne Dr. Besigye Dr. Besigye tandianga mulu at all however batutuka FDC ne bagitufutula munaye batugoba aba babiri bamugoba nange ne bangoba ne Lukwago ne bamugoba Semuju ne bamugoba fena batugoba batugana tugende mu disciplinary committee ya musajja weddokolo eyo atuwozesa ali eyo musajja mukulu ali eyo dokolo ne batugoba nga tuli aba ne tuvamu se ne mbagamba kakati mutana magatandika ekintu ekipya naye mumbulire kakati tukola ideology erichi kubanga kasuku twali tumaze okufuna mu opposition confusion nga waliwo abantu abayingidde mu opposition abapya abatamanyi nono za byabufuzi wemulono blackmail bikine mbaka bano tugenda bakwata tia dokita ate tugenda banukula ne mugamba mukama wange then ze sijja kuba naawe si enkola yange nze Munyagwa you cannot blackmail me nensirika ekituuka kiza President Museveni myaka gina 25 twetegerera bwe mba nsooga president w'eggwanga ne mugamba nedda ssebo ekyo si kituufu kati ate oŋŋamba otya bulogo mwayimirira eri ampemule oba munabyabufuzi omwampe mule mbuneme mugamba nti toyina mpisa no ne muga dokita gweoli diplomat nenze amunoti you are radical not okozesa ekigambo kinene anti bagamba opposite ya diplomat ya radical tukozesa opposites kale katumalega kitwala okusanyusa naye nga ne muga dokita ekyo sigenda kikola. That's how I ended up not at Katonga. There is fundamental difference that Navairo abyafuzi know how we handle this situation. Wagamba sijakiriza jogo. Neramba mbategeza abali. I'm not an aggressor. Nesura kubanti entalo nzitia. Oh. Kakati ayagala okumanya city antalo muve mu kutuma ba bloggers. Vayo kole statement yemu. Mwabatuma ba bloggers imbalaba bemwa fake accounts oli nabo accounts 10 yawe mule Munyagwa ali yali dembizi yali vayo kole statement yemu ntegene nti oli musajja imirira mu kamera kole statement yemu ntegene nti oli musajja
Onobeera president ng'otya. Onobeera coward bw'otyo ng'otya kubeera president. President avaayo n'ayogera ensi n'eyuguuma. Challenge njibawadde vaayo okole statement. Tukutegere nti oli musajja. Nyina missiles zingeza Iran. Naye nzisibyeko wenti ziri mu launching pad zonna zirinze ziti. Nyina gwe nninze ajja kusaatuuka. Ojja kuwulira ebizimbe we bigwa. Don't. Temukwatayo. Me am not an aggressor. Naye mbalayirira, I will respond to fire with fire. Wabula besijja kwanukula. Ona eri owala ko defense kusalama road ya nirumbuyi. Bani eyo sikirasi yange. Sikira waliwo ono oyekolera mbwanoonya asayira mu Europe amaze Kenya emyaka ena mu kasiramu ali eri ekiberi yebaseeyo mba musubiza mba Sweden bajja ku asayire mba kunoneyo bakutwali kati omanyima wito oyekolera na ino mmogwa cyama kakati oyo sobola kumwano no that's it nze mbyogedde sigwe. Don't shy away. I'm not shying away. You brought me here. Yes, with my mouth yes, and yes, head. yes. Era sikuina ko buzibu agwenda mu magwacha mabaye ali kiberi mbangamba ali kiberi musiramu bwaniza asayira bamutwale Sweden toina na capacity funa visa ya Europe nga nawo oyogera mbolinze kiberi bampe visa kiberi boza Museveni ampala na Museveni ampala akuwala na kiboye yekolera bakola na kutema nyombizi je watemanga wano bakuwala nyaki abo sijja kubamalira ko budde but njagala leader vayo okole statement. Kulage nti ensi eno si nnyangu. But we are not aggressors. Ffe tuli ku muntu omu tuzze kutunoonya buyinza. Kasuku ngenda kwesimba kuba president. Ekyo kisinolonga news. Nalowooza nti waliwo asaaga. Kakati waliwo propaganda abasumbwa. Ekibiina si kituufu mwatandise sako ya Nigina kati ate wakiweerega ebikya. Kibiina tekiriiwo. You understand? Number 2, Abannayuganda si basiru bakulaba oli mu lulimi n'oluzise. Then that is true. Tebajja kumpa bululu. Then watch oli worried. Kasuku olabanga omuntu alekaanye nnyo omanya atidde. It is a okulekana is a reflex action. Yo omuntu atidde of fear. Omuntu olaba aba atidde. Omuntu omune ate munakwata mutyo obuyinza nga muwawaala nnyo kakkana. But people have come out to ask that now is the struggle still about removing President Museveni oba kwevuma mu opposition? Anti kakati wala batajja kudda mu kwevuma. Nze 2 weeks from now, no just like 10 days from now, activities zaffe zigenda kutandika mu Butongole. Tugenda kukola campaign etabangawo. Kakati nze atesimbye ku MP nze ngenda kwesimba mu ggwanga. Nawe leeta manifesto yo ne campaign yo kola campaign yo. You can osobola okutambula ku budaalo bw'enjawulo n'otematema ensonga zo bannayuganda ne balabira danga Munyagwa temuli kantu. Nga tozenda ku Munyagwa kumuvuma. Kino ekyokuba tuli bangi tekikutawaanya. President Museveni bwe yali alwana okuwamba wano teyali yekka. Waliwo ne bakayiira. Kayiira yali operating mu Buganda mu. Bankwanga Moses Ali bali West Nile nga nabo bonna bali bayeekera. Ekyo it's not a contradiction. Number 2, omuntu okuwangula akalulu ka wano ayina okuba ne 50% plus 1 vote. You get the point? You mufune front says enjawulo mu stretching President Museveni aluzinge grip of the 50 plus 1. Exactly, tajja jifuna. Mu stretching onamkwata wano otajja jifuna. Kubanga bwaba yagala kuba stopping muli bubi mba batano aba ino kuleta units ezibalumba nga mirundi emeka omwa abembalala omwali ebusogo omwali mwalu omwali wa yetaga kozinga sini zitano mwenda okubakwata. Nebo munaleeta omu oyajja kukwata bukwasinga akwata ekiyenje. That's number 1. Number 2, ebigendererwa byaffe buli muntu oyinza kwesiga munno. Lwaki? Struggle weziba banachemalianga baluddeko. Ate tebakulima nti ebiina ebipya biba ne problem. Bananda lokola ebakola kyali kibiina kipya. Mawo okola byakola kyali kibiina kipya. Temutu siriwaza ffe tumanyi. Oli bajja kuba baka akalulu agenda awuge.
Kalubaka byagenda awuge agambe kati ensonga zino zigende mu kooti y'abantu zengenze kuwuga kakati nsebo twegatte kuki eno si nsuwa y'amalwa. This is a struggle erimu live z'abantu. Nze okwegatta naawe nyina okusooka nkakase nti naawe oli ku struggle y'emu nange. Tojja kundi amulukwe tompe butwa. Tokole ki? No, you don't just command me wegatte ku gundi ntya. Ye yandeeta. Omutwe gugwo. Bannaye kamba nnyonnyole. Maama wange hajja tunuli ati Nambooze. Nze bango bamusomera emirundi 5. Expulsion. Lwakubeera independent minded. Bono professor gwalabye ndi naye professor Namala yali musomesa wange aso okunyomeza bulungi. Bango be emirundi actually jayisoba ne mu 5. Ngamba nakusula fees wano ne bangoba. Nga sina mpisa mbi naye nga ni independent minded. You give people your mind. Yes. Nenga mama wange nuli ati Nambooze akanyaga mwana wange bamuwala na talina buzibu nasasula ewalala. Tata yena anyiga olumu. Mama na mwana wange bamuwalana. Mama wange nuli ati Nambooze jali asireyinga. Mwenfuna yo ne tugabana nali yako. She's slaying and she's okay. Chotomala budde. Slaying around, sire jaja. Mama wange nuli ati Nambooze yantekamu obudde nengenda ku ssomero. Naye yali ampeerera kubeera independent minded. Olowooze. Exactly. Mbe nga neerowooleza. I'm not a zombie. I'm not a sycophant. No, I'm not. So don't waste time on me. Njaba maliro budde bwabwerere. Please focus on your business. Nze ndi presidential candidate agenda okwesimbawo. Manyi nti nera weeks bili okuva kati activities zinatandika police ejja kuŋŋaana. Manyi gye balaga. Mbo ne Electoral Commission tugambye soko lindeko ebyo tebinaggwa Munyagwa nja kutandika. Despite embeera enebaawo. Kuba bino mbibaddemu tolina kyonsomesa. So temmala budde I'm on the ballot. For president. Yes. But tachikwate 2026 tujja kudda 2030 tukigezeeko. Kakubuze Kasuku. Wasoma history wa Uganda. Singa mu kinana bakubuza nti President Museveni ne Dr. Semogere ani aina chances zibira president wa Gambia. Dr. Semogere. Singa emyaka 2 bakubuza nti Kenya ku Ruto ne Raila ani aina chances zibira president wa Gambia. Raila. Let me teach you this. Oba president abutwalira mu nti ojja kuwebula nnyo otwala oba president. Oyina okukola kye tuyita strategic alliances. Tumaze emyaka enanga tukola to building synergies, to building structures. Bwe tunasimbula nettanka activities Kasuku ojja kutegeera olusini amaanyi ge lulina wano. Tujagenda mu west otegende tulusini tulina amaanyi, tujagenda mu west Nile otegende tulusini tulina amaanyi, tugenda kutambula ensi eno otegende tulusini weeru. Kati wano omugenda otambuliza olusini mugenda kuba mugaba emmere. Lwaki tojja n'obeera wonoolaba? Owe baade bagamba emmere yabadde teyayidde kituufu. Eyo omuntu wa bulijjo eba bwete. We are common people. Fere tuli ba mulya bisiike. Watulabye nga ffe twali tuwoomerwa. Tolabye nga ffe tuwoomerwa. No, twasiro. No. Bagamba tekiwoomera matama ameka. 2. For us we are happy. Enjoying it. Nze nakuse nabadde na happy nze nanyumiddwa. Twandabye nga ngunyiga omuceere. Engeri gye wagunyizeemu n'okola oti. So abba waliwo akantu ke mukola ke sitategeera. Anti ffe tukolera tuti. Okugyeko oba okombe. Afe tukuzanyisa ngalo zino tuzanyisa engalo omuceere ne gugwa gwonna. N'okuŋŋaanya ogutaliiko ne gugwa nkanoka. Twatambudde ekintu kyatambudde bulungi. Tetwafunye buzibu at all. Tetwafunye buzibu at all. Lwaki yagamba nti tegwayidde simanyi ky'oyagala. Naye simanyi lwaki kamulali gw'otalidde agukayirira. Ffe twabaddewo twawoomeddwa. Ate bebye ngamba mbadde ngamba abasajja ennaku ezo. Kati oyo abamukopi. Nze Kasuku siyombera mmere esiridde. Nze simanyi mmere esiridde bwewooma n'etasiridde bwewooma. Obudde sibulina. Bw'olya mmere. Osanga akasajja nkalyawo emisiwa gikeereeze. Emmere n'esiridde. Mama gundi nabikugamba nze sibyagala bino. Sibyagala. Wakalya emmere yenkana ki? Kulubireke eriyo gende. Bulijjo tasiriiza. Tasiriiza omukyala afumbidde emyaka aga. Mu mwaka ogwo tasiriizanga mu mmere wadde olunaku olwo. Entamu ye tesiriirangako mu mwaka ogwo. Olwokuba kati leero entamu ye esiridde oyomba oyombera ki?
simanyi na kwawula mmere esiridde n'etasidde obudde sibulina nze obudde bwange buba ku bintu binene kati bo mukyere tegwayidde ze nawulidde guwooma walidde n'owoomerwa nawomeddwa nnyo neera ku lonchi ya ofiisi oyo mufumbi alo mukulu trezara jeno oyo mufumbi muzi ku lonchi ya ofiisi yabaakomawo yennyini gwawoomye trezara jeno namusanga wabweru awo nambuuza owaaye kasuku kiri kitya waliwo ebyana bye nakusanga nabyawo trezara nakusanga awo n'ebyana nga biyingira ojjukira trezara muzibu tewabirimu nali mmanyi ebyali bibyo nayawa nali mmanyi nti abasajja sebo abasajja mugoba kukwata buyinza ebyana bikwesookera awo ne bigaawa tutandikire wano musajja alijjukira olunaku ne twatandika ekibiina twali ffenna era kiriya wabisanga na trezara yayina trezara jeno gwewo twagusootiza mwansootize mutya Nantume namba nnyajja namba bbiri ajja kuba namba 2 ate mwagambye nti nabadde awo nga sirina wadde omukyala wadde abaana mbu omukyala nafeintinze omukyala yandekawo n'abaana n'abatwala mwagambye sirina mufumbo bandekawo sirina naki nagwe wagamba nti omukyala yakulekawo nayina 2 omu nangoba ekyo nakyogera wano omu yangoba sagamba nze namugoba yangoba zomanyi ate omuntu omukyala alina eddembe okukoowa n'agenda mu maaso n'ebibye ekyo siinaako buzibu ne Trump naye omukyala ono gwalina wakusatu president wa America katolaba naggaga Trump naye afuna obuzibuzibu kale ate Munyagwa kakyeri obonenya wabwerere but kasuku I have a family. I have brilliant kids. My first daughter Sarah Hafifa Munyagwa is in UK pursuing law. Amwagala mukwe kuzumu mwogeremu debating motegere kirasi wegwa. Law at the age of 18 asoma law at on a scholarship. My first son is studying medicine also somewhere in a country which I won't tell you. I have kids. Abategekeddwa. Sarah tried to join us. Kama mwe yali asoma ne ticket netashuka. So tetuli bakirerese bakulu basebo. Wayagala muwala wange ngwa kwogeramu naye. Ngenda kuwa offer ya bwerere kasuku nja kuwe namba ye bobateke ku Zoom ba debating. Ababa wemuzi anasobola muwala wange eri bomu anamusobola okudebatinga naye mufunena abakulembeze bamwe ba debating ne muwala wange. Kino kyaba wemuzi. Yasomera high school e Canada. Nafuna first class high school diploma ne bamwa scholarship e UK. So sija kuba buli ya university. Naye gwa mwagala mbulira mukulu. So tetuli bakirerese mutemutufulira nnyo bakirerese. So but onomba sina mukyala wakati go feel otya. Nantume wuyo anepikira. So lusalo ni muwowe ncha. Kaino Nantume waliwo abamukubira. Ne bamugamba Nantume oyo musajja gwowaana atulwanisa omubeerako otya. Agagamba aganene gati. Yampereza voice agagamba aganene bwe gati. N'agabakuba. Olinga kino. Olinga kiri. Olinga kino. Omwami oyo mwagalamu. But Nantume you never see. Nantume so bijja akola. Miza yuzatandikisa nene. Osoka yo busasi obutono abantu nobage. Naye kakatola byenso bijja tukola bannabyabufuzi abeyita bannabyabufuzi. Si buli omuntu munnabyabufuzi ali mu bintu byammwe. Kasuk tulina ba entertainers. Nantume is an entertainer. Bo bali mufunsi yaabwe. Respect them for that. Kati borumba ne Nantume akoze opinion ye. Kakati gonobe oyagala kubeera president ki? Kyogagwe mu government yote wabe oba wakanya, baya kuwakanya. Kati kasuku tulina mono mwana omuyita Mende, ani? Mendo. Agegenya Museveni. Agegenya president. Kane president amukwate nti Mendo nkutte. Ebyo bireka muyige nti bano abayimbi omuyimbi ajja kuyimba ku mukolo gonna. Kubanga ye career ye, yes politician. Abanga doctor kati gwe kasuku olinga doctor ajjanjaba buli muntu. Yeah. Kakati Nantume ate Nantume waba yogere biye ate oyumba waki muleke.
mbadde nkubuuza wali obadde weesibye nnyo kuba we muzibu akuwemudde nnyo bamumye ebintu bingi bagambye nti ku lusinia naade ndyambizi sipiraawo ne bagamba ne muleeta n'ebintu yaseeka muzaato omusajja yafedda ne mumuza nga yafa tuddiŋŋanye ne baleeta n'edduwa ya kamula byaggwa nagisoma byaggwa kamugenda gizaayo byaggwa oba yalimu obuzibu what's wrong with that onzijukiriza edduwa ya kamula ne bagamba mbu ndi mubbi wa ttaka can you imagine waliwo omwana gwe nnalabye agamba bw'obatwala eyo kati abakubireyo babatti wa yagambyewa Maya side noza Masaka Road yo ngamba twala kukola ki yali mpunta kuuma ttaka yali asikali wemba nyina ababbi ne nkutwala obakuume ne bajja ne bakuba musango gwange kasitamba nkusasudde namuwamba bwambi omutwalayo namuwamba bwambi kumutwalayo Kasuku omanyi kankunyonnyole alanayo gwogenda kusobola abantu kati kaba mukubi baba yasomagenda ne bamukuba kaba mukubi ya mulimu yasoma mu byakyuseemu yali dokita nti namujja mu ddwaliro ne mutwala eri idiot kiri kitya awayi si byangu oluuto nga lukuggwako si byangu Kasuku kiki obulamu nga bwe wabubala si bwe butambula buleka bugenda bukyankalana bukyangala kiki obuzibu ki ndi mu katubagiro ka byasimbi oyagala ssente njagala ssente za bwangu naye kati waki tonkubirangako ebyo bintu tubimala buli lunaku jangu okutwale tofaayo jangu okutwale Haji onaze kwewola asizza nnyo okimanyi baŋŋambye ebintu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka mu ssaawa 10 era kuba nga nfunye ssaawa 12 ojja nga olina ssente kati ate waliyo ne webusayiti yaabwe www.deltacash.ug osobola obijjulizaako okwo byonna kati ssente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusa Kasuku bw'oba oli oguzeeko properties siri mugagga naye omuntu abaddeko ne properties obusoba mu busatu obuna obimanyi oleka ettaka lyeyo abantu ne bagamba oyo ali bize ku mativi katutandika okusengasengako you get the point kakati bw'ojja n'obalumba bagamba unaatubba ojjukira bantwala ekigo waliwo bayita anti-corruption unit ya state house babireese nga bantadde ku mpingo bantwala mu kigo mbu nasenda mwogo wa neighbor obira nasenda mwogo w'omuntu kati bye balese ndi mubbi wa ttaka tulina wana abantu olwokuba alina gwamanyi nti isoke jeno isoke kazini wange kanzibe zino fuuti zo nze Munyagwa tebabinkola olujja ne surveyor nti mpita wano nja kubisenda kubanga manyi bwe naagenda mu kooti za NRM sijafuna bwenkanyi babuuze ku misango gyonna gye baali bakwadde Munyagwa guli ogwali gumusinze gibaaki baginoonyerezeeko of course nkimanyi NRM tenjagala ne bwe naba nnwanira rights zange bajja kuleeta amagye gantulugunyi naye tekiŋŋaana olwokuba ogenza olese isoke gendo isoke ali awo musijja kujja nnwanirira ettaka lyange kakati oyo yawuza bantwala ku ttaka kuuma ne bankuba kati wali wasoma kiggwe tonomalira budde naawe lwaki wakkiriza nakutwalira bwereere soma kyusa osome ebirala Honorable Munyagwa alabika okuba agenda avugira mu kayimba ka Kirevajje bwakukoona naawe mukoone siyaleeta nkamanyi ogenda ovugiro kenyini tewali buzibu so akwambale ng'amanyi lwakuba wiiki eno front endi ku Electoral Commission ngenda kwasatinga rights zange ku Electoral Commission nga Munnayuganda nyina eddembe ebeera mu kibiina kyonna tulina eddembe kasita tuba tetumenye mateeka front eri ku Electoral Commission naye mwena mwenzijja naye njagalamu abalimu ku mbavu boogere tulabe naye bano so the common man's party is with us yes ate kyaddayo behold abagala okujegatako bakola batya tugenda kugulawo next week office okuliraana LDC tugenda ku advertisinga lines zaffe ez'amasimu eza office nga mulimu chief of staff alinga chief of staff waffe secretary general Bigirwa Moses
ajja kutegeeza ensi otuuka okola otya okubiraani okola ki tugenda kugulawo regional offices ono vice president ali wano Eastern omulaba tugenda kugulawo Jinja Mbalala Northern Uganda West Nile ne Eastern I mean ne Far East ng'omuntu bugamba tujja kubategeeza ne billboard zigenda kuba eziraga where you can find us naye mugenda teeka abantu mu bifo byonna kuva president paka wansi ebyatuyiseeko by'abaana baliko obulemu byokka naye kuba MP tugenda kusimbawo kuba president oli naye wano ate nawe saagala onzivoole I don't know what you see you need to respect me kugambye twakoze delegates conference ne nnonda nga flaga bearer kuba president ate obuuza ntugenda kuteeka abantu kuba president mbadde mbuuza nti okuva kuba president I'm sorry president waali wano a member of parliament tukyafuna neera tuli mu kunoonya buli kifo tugenda kusimbawo omuntu neera yetegeka nze nsuubira buli muli yandiorganize ekibiina kye kulaba tuvuganya tutya naye bino ebya blackmail bikimubiveeko tetukyadda mabega. This election is going to be unique. Why? We are going to have so many political parties contesting. The opposition is bringing so many political parties. There is more friction in the opposition against the opposition than the opposition against the NRM. We are waiting to see how things unfold. But I want you to interrogate this question as we meet next Thursday. Who is promoting that friction? Jagala bakiraba anya alese friction ye. Bamunyagwa muze kuvuganya gundi. Bwe mwaje temina mwabe mwasanga wo. Lwashite mwaba joining. Lwashite mwa joining mawu. Oba besije obani. Ku mulembe gwa besije waliwo emirembe wano. Ken Ruchamus the man yabeeranga we Rubaga South. Nga tumwa respect. Lord Mayor Lukwago yogolaba yalinga wa DP Kabesije we FDC. Eggwanga lirimu abantu ab'enjawulo bangi n'ebibiina eby'enjawulo bingi. Olina okumanya nti bino ebibiina nyina kukwatagana ntya nabyo. Not blackmail. Kasuku tugenda kola campaign etabanga wano. Kasuku live nebaawo. Abantu balaga. Ffe twagala simanyi Mutyaba yasoma. Yasoma, yes. Yasoma. He's a graduate. Twagala singa otuwayo kaseti akokubika tugenda okutambula nako 10 days from now. Countrywide. Mbakwase Mutyaba. Bwaba yasoma ekimala. Naye kati banaye Mutyaba buli omu akyukira wo. Mutyaba is my younger brother. Lole watugamba. Batuule eno mu ngatto ku muzikiti. Anti kakati bamuziga surati asatu yasatu nga tagimanyi naye nawe saakugema nze wamaliriza okimanyi wali otandise ongamba don't make it toefuna mukatuliki kusinga bakatuliki otandise olugezigezi nenga tovaayo Kasuku ojjafuna problem nenkugema nenkuta nenkujjako engalo nengamba obukatuliki mbumanyi okusinga nze Kasuku nkubuulira nasomesa ku Mahadi Birali ekakiri emyaka 5 yettendekero erisinga ery'obusiraamu wano ndimanyi twalira baloli ku kkubo ndimanyi next time bonobozze oje ne whiteboard oje ne ekitabo kya pure mathematics wadde ndi lawyer goje ne whiteboard wano abaana baffe abayizi babeereko mbasomeseyo ku topics z'okubalesinga okuba enkambwe bagita integration by parts nje bayiseemu eddakiika 5 bakole comment we are very intelligent creatures Obamba somese physics velocity of escape ebizungirizi science kwe bikolera okugenda mu bwengula velocity of escape njagalo joneka whiteboard wano bayiseemu ojo okutegeera nti oli ku bomu yennyini gy'ozanyirako so me don't joke with me I'm not a mediocre bine mwalabanga kuzunguru we are just acting kubafaanana tubateeke mu lutalo osoka kufaanana abantu noba convincing mugende mu lutalo you get the point you are part of them exactly ne bantu baleke kututwalira kweyo level we are not our style is different fete tumanyi kulumamba that's why you crack jokes with Mutyaba leader tulina kuzimba buzimbi principle kuzimba principle no leader must be ngoli muntu ng'abalala mubeere bulungi mwera bye bye Kasuku toleka ebyennyanja wano toleka ekyennyanja wano
The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale babumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange